Sipiika nakuvuddeko amongi kasita president yagambye mbu toyina sente ze walya nakuvuddeko. Right honorable Speaker. Tetukyakuyinako buzibu maama. President Museveni yagamba oli mulungi nnyo. Naawe tuba tukyayogera ki? President yagamba nti Speaker Anita Amongi mulungi. Era mbwe abasiyazi be bamulwanisa. So, ebya Speaker twabikomezaawo. Ekintu kyonna president kyayogerako tetukiddamu. The fountain of honors guided. Era IGG mukyala Betty Kamyakomaawo. Investigation zoli zikola olulala. Ne baba Speaker wasombye abantu. Abo bonna wabasombyewa. Abantu nga babadde bangi. Meka mama ze wasasudde. 5 wasombye abantu. Ne president yewunyiza. Anita Amongi yasombye abantu ebukedde yawo. Nga tulina woyisa kigere. Oba yabawadde emmere. Oba sente Nange wabasombye. So, Speaker, nze nakunaabye. Era siriddamu kwogerako. I will never talk about you again. Mama Amongi. Oba sente wazitwala, oba tewazitwala, that's not. President yakuyambye mukazi gwe. Katwadde tujja kusabula. Naye muna his excellence tumutya. Era Speaker twakwesonyiye mirembe. We are now friends. Era katuinza n'okumpita makago you have a cup of tea. Ane president Yawanye omukazi. She's hard working. Wazimbye eddwaliro ddene. Oba ze wa jeno ze watweke eno. Oba kwegamba. Sete ku parliament ndoza ziringa ludo. Bojje pese eno bolize eno. Kasita wazimbyemu eddwaliro. Kati Speaker accountability yeyo. Kwa tuwadde tukubuza accountability wano. Lyeri eddwaliro Speaker. Ya accountability. Nogendo tekako emoke boloko. Otusirisize ddala. Ne Madamu Amongi oli mafia. Nokwatako boloke emu nogitekako emoke. Era otulagire ddala nti tetulina kye tujja kwogera. Watusirisiza Amongi. Yenna yakubalidde kaadi eyo mwebaze. Tetulina kati kyakwogera. Nofukamira ne weebaza. His Excellency, you are the only one who knows me as an asset. Ne Museveni naye bambi omusaasira. Kwa mukazi watu kiroga, you are the only one who knows me as an asset. Awange. So Speaker twakuvuddeko bambi. Fuga parliament yonga bwoyagala. After all, kasita accountability wajitulaze kwa president yagambye mbu yabadde interrogate. I was interrogating her to ask her where did you get all of this money. Kati president wegwanga watuukira okutyamu nga naye yeebuuza Speaker sente wazijjeewo ezizimba eddwaliro eddene bwerityo. Nga president yeebuuza. Era Speaker yagambye mbu president mbu yamuwa entandikwa ya nte 200 cows. Anita Amongi Speaker
triple A, double A, oba kodulo A, nga bwe weeyita, twakumaze. We shall never talk about it again, ma'am. Do your work. That we saw the accountability. You can now do your work in peace. Yeah, Madam Speaker, nobody should lie you that I have any grudge with you. I don't have any grudge with you now. Me, I just wanted the accountability of Parliament. But if you built the big hospital I saw, naming one of the blocks MK block, I have no problem with you. You can continue removing money this side, putting it here. After all, it's money laundering that has built countries. So Anita Among, Speaker, thank you for the good heart of building the hospital for the people.